Kicho omanyi ku kifo kino era kifo kino gwe kiku inspiring kitya oba kikuzamu kitya amaanyi nga mu Uganda. Nsaba otegeze abantu. Agendeering center. Agendeering center. Hanu nho hakurabiraho za diru zona. Hanu nho bakupimira era abasubuzi. Wano ebeyeri wano mutaka gisubwano bapimiraho bijanjaro byona nibita wano. Kasori yene wo kusubuza na ita wano za diru zone ezimukumeza mani. Buri kimwe kita wano. Pamba nizita wano. Amabati nigaita wano. Mama emwanyi nizita wano. Tine kitakuita dero gabasanyarazi nibagapimamo centimeters. Bapimamo sanyazo centimeters. Amizi bagapimamo kilometers. Buri kimwe kitira wano. Gabi wano ni business netunda. Murugomo muveyo je mutundireyo. Muje wano. Okay, tweyanze nnyo tweyanzeke. Munatusonye mu katono omwami ono Bombardier teyasoma mawulire era ye kyayogeddeko kyekyo nga ye. Wabula njalo bategeza nti ekifo kino kya nkizo nnyo era nga batesezaamu ebintu bingi ebikwata ku bannayuganda. Nibyo binakugamba, nibyo binakugamba. Nibyo binakugamba. Amabatu bakagateseza gwanga. Era nigayita wano. Okay. So wanenno we wabeera abantu abenkizo ng'ababaka abakiikirira eggwanga lyaffe ne babanga baliteseza ebintu ebirungi. So Bombardier amanyi musanyufu nnyo okubanga atuseeko mu kifo ekyenkizo nga kino era Tende musanyufu. Tende musanyufu. Ngati ndi musanyufu nsanyuke ki? Pavin Pro yabadde Pavin Pro ya